Nyomba Ababoggo kuba Ababoggo abawala be basinga okukozesa nze basanga nnyo ebiseera ebisinga ngabereka n'abatakisi nedda tebatwawula abanantobuzi batulina ffenna kasala bulaka amanyi ffenna tuli bannayuganda tebayawula nnyo Ababoggo yagamba I know Ugandan mostly Ugandan ladies and Nigerians, they are very bad. You take them, you drop them, you ask for them. Wuli ku Seashell Shipping Services LLC kati nno bano bagenda kutuusiza buli ky'oyagala ku mulyango gwo bati bakutikkira ebintu by'okuva UAE paka Uganda eno 24/7 service bakutabuliza ebintu mu bbanga mu nnyonyi kugatta ne ku mazzi sea shipment balina rural service brick bulk service kugatta ne kalonda yenna ng'oyagala okuweereza e Uganda ng'ava mu Buwarabu Seashell Shipping Services LLC guyigala okumanya ebibakwatako kubira Mwami Mustafa ku plus 9755588 oba omukyala Nuuru ku plus 97556385382 oba essimu ya office plus 975888558 ate Uganda kwategana n'omukyala Saara ku plus 25685429 eno Seashell Shipping Services LLC. Why you tease me so? Katwajulire GKSF Travels and Best Ways Tourism banono bwe kafulu kufunira visa gategone air tickets bakola ku fine reduction ne abscond removal outpass ne PCR test bafuna emirimu direct ejaba maids bakufuna Dubai PCC ne Interpol letter tebakusasula kasente konna muyagala kuwebuuzako balina PRO services GKSF Travels and Best Ways Tourism basangibwe Dubai Dira City Center Achiko Business Park Building L5 office number 5 0 umufune ku simu 052337 beba GKSF Travels and Best Ways Tourism. Sadaaka zifuuse sadaaka waneeno mu UAE fe abasinga twali tumanyi nti ebintu bya wongo obanga ebya sadaaka bikoma mu nsi zaffe eyo kuba buli nsi erina ennono, buli nsi erina ebyobuwangwa, buli nsi erina beliefs ez'enjawulo. So abantu abasinga olw'ensonga nti kati tuli abantu banjawulo obukosa okuva mu nsi ez'enjawulo nga tukuŋŋaanidde muneeno buli muntu ajja n'omuze gwe, so tulina okwegendereza abantu abamu be tubeera nabo kuba ebintu ebikolebwa waneeno bingi ebyawongo naye ng'ate abamu tetumanyi. Mbalamusizaako mwenna abatugoberera ku mikutu gyaffe egya Nyondo Media. Olwaleero tukakaseeko okujja okugera ku nsonga eno kuba kisusse. Recently waliwo tribe emu yabadde egula omwana okuva mu Bannayuganda. Omunnayuganda omukyala n'omwami babadde beewaddeyo okutunda omwana waabwe. Kati weebuuza eri omuntu omulala, kati weebuuza omwana bamutunda, omwana we bamutunda, oli agenda mukozesa ki? Agenda kumutwala abeere nga mwana we oba agenda kumukola nga sadaaka? Kuba kuzine ebizibu byetusulako nga nange ekyokulabirako ku kizumbe kw'ensula waliwo omuntu yasaddaakirako embuzi oba yagijjawa naye nga bagireeta ne bagisaddaakira ne bagisala mugundi mu flaati ne bagisala bulungi nnyo ne bagirongoosa ne basiika ennyama ne balya n'agula omwenge naye olunaku olw'ennyininyini yakikola ku makya nga kuŋŋanyiza abantu be. Ekiro twafiirwa abaana aba be abaana ab'ekasukayo ku gundi yaffe, be abaana baavaayo bali abaagwa bali abavubuka ababiri. Kiro kyennyininyini ekyo kyennyininyini ne bagwayo ne bakola ki? Abavubuka abo baali babiri naye nga sigama nti baali tebategeera. Baali bategeera tebaali balala okubanga Dubai okuva ku kizimbe ekyo nga bw'okiraba okuva ku floor yali ya 10 okuva ku floor eyo 10 ne weesuula mpaka wansi. Imagine naawe oba olengerayo nti wantu wala nnyo, so kitegeeza nti kyaka waaliwo ekyabambala mu kubambala ne kibajjako okutya abaana ne beesuulayo. Olwo nga just gundi eze bano basayidi bazze abaana baatya ne beesuulayo babiri balambira n'owokusatu yali agenda baakwata mukwate. So muli twafunamuko ekirowoozo nti maybe oba yali sadaaka. Sinagenda wala sokola mse ku bantu maduva.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abatula ku Nyondo Media mwenna tubalamusizzaako emirimu gye mukola. Mwebale kulikinga, mwebale followinga, mwebale sharinga. Naye buli kadde obeera onyirira Madubai, buli kadde oba onyirira abaya zino zijjawa. Abaya muzijjeeyo mu maduuka Mudeira. Waayi oleka. Mina endabikayo kyekitiibwa kyo. Abantu abo abagwa ekizimbe nabalabakoko. Nabalyakoko nga bavoogera mu baagudde ekizimbe. So bannaye buli muntu waali abeere mwegendereza. Katubeere naffe Abannayuganda, naffe tulinamu ebintu byaffe nga ffe abantu. So abantu bangi basula mu ziberi space n'osoosa n'omutuusi musezi. Oluusi muti naye nga kiba nnyo kisaana nnyo okwesabira. Ekikulu kusaba Katonda kuwonya abantu babi. Ko abantu abalungi bangi naye n'ababi bakola ki? Bangi. So nze gamba tubeere beegendereza okusinziira kati ku bintu oluusi ebijja ne bigwawo. Nze kuweza tinalinako abaana ng'obaana babayingiza mu kiyumba ne bamutuusayo. Bw'oluba otuuka mu nnyumba bati omukazi amugafuluma nga takeesezaayo. Abaana abo simanyi naye nga yazunga nnyo abaana abo baalinga basatu nga batambula mu biyumba ne bituuka okutuuka ne bambi ne birema. Osobola omutwala mu nnyumba nga 3-5 ne zigaana n'omwesonyiwa. Kati wagenda oyita ebbanga tono nga ogenda okugira nti waliwo ebitali bituufu. So ebintu bwebityo bitulemeseza nnyo okukola. Bituusa n'abamu bazza e Uganda nga bavudde wano nga tebalina kye balina. Naye nga si lwa butaagala kukola just muntu kuba nti alinako oluusi ebimulondoola ng'omuntu. Kyeŋŋamba abaana nti mwesabire nnyo. Musabe nnyo Mukama Katonda okubataasa embeera yonna gye muli. Naffe tuli bulungi naye tusaba nnyo tutaasa abantu ababi. Kubanga newunya omuntu n'afuna omuntu n'amutwala mu nnyumba n'amugamba fuluma naye nga talina kyamukoze. N'omulala n'amugamba ekintu kyekimu nono kyamugambye. So tolaba ebintu ebyo nga nawe olaba byetoolwa nnyo kale lwaki bamukomyawo olwo tuusa badde Kampala talina kyayina. Abaana bangi bazze mu nsi zaffe nga tebalina kye balina nga waliwo oluusi ekitali kituufu. Era nammwe abaana abali mu kutambula nga mujja mubeere basabi nnyo. Bw'oba olina pasita genda simanya pasita akusabire, oba olina Atajja n'eddala amadagala. Abaana bangi batambula n'ebintu byabwe by'okwekuumisa. So omuntu osobola okubeera nsaba muno mu nnyumba oluusi oleze n'ebintu bye nandika okukola na munnate gwasanzeemu. Ate sometimes abaana basangamu banne ebiyumba beeyisa bubi. Naye nga Owagira omwana okujja n'ebyawongo mu nsawo nga z'okola. No, siwagira mwana kujja na byawongo mu nsawo kuba singa omuloka asanga eddagala mu bbaaga kitegeeza oba weeretedde obuzibu. Abantu bano bakebera ensawo z'abaana singa oba nga toliiwo. Ayinza okutuma ewantu oba n'akubala najja akebera ensawo zo zonna. Zonna nasanga ngo ensawo zange nga bazikebedde zonna nga ne papaasi awo bakakoze ki. Ng'omwana ndowooza akabizizaamu alabika mukebera n'ekyana kye ne kikabiza. Nebuuza yayudikeetya. So abantu bano bakebera mu nsawo zammwe nga toliiwo. N'akebera buli kimu kati bw'asangamu eddagala. Biba tabbo ebeezo. So mubeere careful. Tebaagitaaga bintu byakweraguza naye bali kusanza ne ku airport. Wano musango okuba n'eddagala mu nsawo. Singa lyekuusa ku shiri. Naye nga abaana mubeere beegendereza mukwate pasipoti zammwe mugende musabe mu bapasita. Mugende basheyi babasabire dduwa osibule bazadde bo. Ogende oba muzadde we Allah yamujjulula mugende mulime ku bijja by'abazadde bammwe. Kuba balimako ng'otambula. So kyali kisobola okuwonyaabonyeza wano e Dubai. Naye nga tebalima ku muzadde oluusi nga Allah yamujjulula. So ebintu ng'ebyo tubeere nga kikumalako emirembe nga taliwo omuntu akutaddeko kintu kyonna naye nga gwe butasibula abantu bo kyekikubonyaabonyeza wano. Then waliwo Madubai bano abaana abakola mu biyumba. Waliwo n'omwana mukwano gwange naye ntera okuba nga njogera naye actually nasooka kumuwa ebiziga leeyo mu Haleini. Kati omwana aŋŋamba kuba mu kusooka yasooka weeka mu nnyini ng'akola. Kati bakama be ne bamugamba kati yali akola nnyo kuba waliwo mu Filipino kati yagenda okujja n'asanga nga Omufilipino lwedda agenda. Omufilipino n'amulaga ebyokukola byonna. Kati so ennyumba yatera kubeerangamu abantu babiri. Kati ng'omu yakagenda. Mugenda basigala Omufilipino omu kati baleeta ono bamugatteko ono owookubiri. Later bate n'omulala ng'ono amaze okugenda babeere bameka
babiri kati ono omwana muna Uganda Pipino yali amaze okukola n'amalako nga amaze omulagirira buli kimu n'agenda kati bakama be ne bamugamba tugenda kufunira omuntu okumeka owokubiri tukole naye kubanga fegana amaka gaffe tukimanyi gasoboka abantu bameka abakozi ba maid babiri kati omuwala n'agamba nti naga madam kati ng'akozeewo ebbanga lyali liwerawo okwo nga bamugatubira kwa tugakuleetera wasomye gyali nga esatu bwe yaŋŋamba ati bamuleetera naye nga kale nga bakama abe si babi bamusasujja mu budde tebamwinaako buzibu ng'alaba nti wadde emirimu kale mingi naye nga mukama we bamanyi omugamba nti leero tolongoosa kuba emirimu mingi wali tolongoosa leero longoosaako wano leero longoosaako wali kati nga tebamukkiriza kukola mirimu gyonna mwana bakimanyi nti ennyumba nnene aliko abaana aliko ebintu byekola biki bingi kakati mu mwana abagamba nti naye madamu nyinayo kazini wange asobola okujja netukola ki netukola ffenna so ebintu ebimu byewuunyisa n'abantu betuconnectinga ebiseera ebisinga ne weebuuza oba omuntu abeera ayagala ki simanyi omwana yagenda okukola Shalujja eno sa design okuba nali nkyabeera ero n'asangamu aba Indonesia babiri mu nnyumba baali tebagala ndowooza ba Philip bana Uganda kane badira galiki ne bafumitamu obuno obuti bw'amaanyi obutuspe ne bafumitamu bugali ku busatu ne badira akakebe buno obukebe bwa Renzod n'ajjamu n'akasalamu n'ateekamu amazzi ne babiteeka wansi w'ekitanda kye kati omu n'amuta n'amugaa olaba n'abantu bano balimu amagini biki beegera mwegendereza naffe tuli beegendereza ne bamulimba batyo kati omwana oyo yate nansindikira ebintu ebyo nange nentya ngamba tugenda kikola tutya naye nze kyemmanyi kaali kazannyo k'abali baana nga tebakola ki nga tebamwagalawo era muneyo omulimu gwamulema n'avaayo kuba nange nsobola kubinsindikira nga biri mu kitanda kyange nensigalayo so betunoonye ewantu balala naye kati akola bulungi naye nga lumu n'abaana abamu tukifumitizamu gamba anti kati amanyi nti bayakabadde bakutega bukodyo kati nga badde tebanjagala ne mugala kyova abadde bategawo obukodyo naye nga abaana bangi babikozesa oluusi nga naye nga it's better n'ovayo nga bukyali kuba kati abo balaba basobola n'okukola ekikyamu basobola n'okutegaatega bakama abo ne bayomba kati ono omuwala taliwo abaana bali mu biyumba nga sibe ofu zino ennyumba z'abalofu kati munne n'amukola ebintu bye bambi bimuleetera okweraliikira oluusi nga nasi bituufu semize bibi mu gikendezo osobola okukola munne ekintu kyonna ne tamanya nti gwe kigenda kudda mu maaso wakekigenda okola munno mu nyumba katono gwe nkugamba omuwala kati ono omuwala bwe yagala bakama ne bagamba nti onayo kazini we ayagala okukola nti kale abatuwe passport n'ekifaananyi ne passport photo omwana ng'aweereza passport photo na passport nga bakola ku by'entambula y'omwana bamuteeddemu visa muteeddemu eya tiketi buli kimu bakikoze omwana akoze eki azze kati ng'ono omuwala omwana mwinako akakwate ye agamba kazini wange naye nga si lwe luganda oluli awo nti lwaki lw'amaanyi kati omuwala ajja abeerawo omwezi mulamba amaze okulaba buli kimu kikolebwa kitya naye ate ono omuwala yajja n'eddagala mukujja n'eddagala ng'azuukuka ekiro ssaawa eyo nga 9 n'akoleeza eddagala eryo mu kiigwa n'oba gye bakola ki kawuli agenda amuwulira ayogera abeera ayogera buli kadde n'amubuuza namugamba naye buli lunaku ng'oza okukka n'okola bwoti kiki kati nga mukola takola ki tagula mpaka ye nga amaze ebintu bye kati nga eddagala n'enjawulo lyabeera nalyo yali kweka kati akasaala ne katuuka ng'ono omuwala nga anatandika okuwaayirizanga ono nasala omwana envi yamusalako baliwala yasalako omwana olwala omwana omuto ajukira bo balinga tebabakwatira kubana nti gugendo basalengera bagenda okukola ki kanasalako omwana musalako lwala lumu lwokka kati nagenda mukazi omwana naganaga madamu omwana bamusaze olwala nage simanyi yalusaze kino kibeera kibi okusala omwana olwala okitegeera kati atekangawo embeera nagenda nga ayina eddagala lyakola yenga ye ate nga bwagenda agira munne bwagenda awaayirizanga munne entakera kati akasaala ne katuuka bano bakama boono omuwala kyokka baali bamwagala ne bamukyawa ne baagala ono yakajja ngu basinga okwagala ne bamwagala kati ono naliko ekiseera nga bamwetamiddwa ng'ono abeera amuloopayo agembeera amugamba kano kali kati omuwala namugamba naye lwaki obeera ng'ondupa nga yeewaka namugamba sinze yakoze eki sinze yakuloopye naye ng'oli akimanyi nti yakoze eki yamuloopye kati ono omuwala maama w'omuwala yali yamwagala nnyo namugamba batomwagala kati nga bagala kumuza ku office namugamba batomwagala nzikola ki
mumpe kati namugala twala simanya shaitwani bishi bitwala tugende namuwa mama we nakola kina twala omuwa mwana gandiko okukola ngeri kati ngeno bajayo lumuna lumu okukyalewo omuwala oba bano ne basituka ne bagenda ne bakyalewa mama kauno muwala kye yali afa kati nasigalawo n'agamba bakama abe n'agamba madamu nze sina buzibu sente zibadde mu wooli musobola ozigattako nezange nze nja kukola ne mbaseebase nenkola ekiro n'emisana sina buki buzibu nyina ebizibu njagala mama wange kino kiri mange mulwadde nze nsobola okukola temuteekako muntu mulala esente zaali badde ez'omuntu omu nze nkole ki nze mbeere nga nsobola ne bamugamba nti tujja kulongoosa bulungi kuba ennyumba yaffe nnene ebikitwala tugende omwana alemerako nasooka n'abeerawo ye kati bamugamba nti kati tujja kwongerako ssente bwesi tugenda kuwa zonna kati omwana n'abeerawo naye kaseera kaatuuka omuwala emirimu ne gimutuulamu naye n'akakasa nti emirimu gikoze ki gimutuddemu kati oli n'abeera eri ng'akolewo abali ye ng'ali omwana ng'ali oke kati nga bw'ajja eno kati nga pretend nga n'atalaga ono omutima muwe namulaga mbeera mbi namulaga nga ye ali eki ali oke kati ono omuwala emirimu gyatuuka esaala ne gimutuulamu ate jjukira n'ebintu bye tebiwangaala ne bano batuuka ekiseera nga bamwetamiddwa nga tebaagala oli akole ki akomondwa mutika akole ki agende kati ono omuwala oluvannyuma ennyo n'abaana agambula nange onansonyiwa biki mama wange kagekale omulwadde naye njagala nkole bwomu sente zobaye nga bazimpa bikitwala tugende omwana yakomekereza nga tekyeyo kiremye ye kubanga bamusanga n'eddagala oli teyamuloopa nebo bennyininyini bamusanga n'eddagala ate nga abantu bano banyitibwa tebakwatagana bintu birimu ki bano baateeka mutike n'addayo e Uganda obutaddira ddala ne bamubaaninga omwana ya pastori efaanaganako bwetyo ate nga bannayuganda bangi bakikola mugundi eyo okwegamba bwe tujja n'emboozi zino ez'enjawulo twagala mufunemu ekyokuyiga abannayuganda bangi nga muli ne bannayuganda bannammwe mu biyumba naye ate ne mutulugunya bannammwe ne mutaagaliza bannammwe ekikolwa ekyo kibi kibi nnyo nange sikyagala so buli wayagaliza muno mukama naye akwanguyiriza kubanga nze nnyina okukkiriza nti bw'obanga olina munnayuganda muno mu nnyumba obanga alina mugandawo kubanga nze wembekera ku makya nembeera nga ndi eno neefuna munnayuganda munnange nga tukola mu nnyumba y'emu mba mulabye ddala nga muganda wange abeera ddala nga muganda omuntu gwe mwogera olulimi olumu luva mu nsi y'emu wavaiya mungu abeera ddala nga muganda wo naye ate neewuunya okuba nti musala amayanja n'amayanja naye ate bw'osikana munnayuganda muno ayina omufuula munabewo ate nga talina nakyakukoze so abaana bangi bali mu mbeera ezo mu Dubai era waliwo n'essiro gitwakolako emabegakaawo omuwala yaliwo nga naye ayisa munne bubi omunnayuganda era n'amulemesa kyokka naye yakomekereza bikoze eki nga biganye so kye tuba tuza bagambako ffe we tuli okuba nga tuba updatinga ku nsonga zonna ewamu n'okubabuulirira eyo yonna gye mbeera mukola mu biyumba n'abakola wabweru okubeera nti mulina okuba nga muli beegendereza ate n'ekirala nti Dubai kati weri yakyuseemuuko abannayuganda before yefe abaasinganga empisa n'okukola ennyo n'okubeera abeesimbu era twayagalwanga nnyo companies ez'enjawulo era nga n'abensi abalala nga basooka ne basolamu abannayuganda lwaki kuba twabanga n'empisa twayagalibwanga nnyo naye akaseera kano we byatuuse byayonooneseemuuko naffe tuli among the culprits tuli among abantu abatagalibwa waneeno nti Dubai kino kansirikire naye kidisappointinga nnyo omanyi buli wosinkana omuntu nayogera ku nsi yammwe bulungi oddamu amaanyi nti Uganda is a nice country, Uganda is a good country naawe oddamu amaanyi ng'omuntu naye buli wosanga omuntu naga nti Ugandans are bad, Ugandans are not good muli kikumalamu amaanyi kyobeera na proud tusanaga muntu tino ndi munnayuganda luli kyabeeranga bwe bakubuuza ova mu nsi ki ng'oyanga olugamba nti nno ndi munnayuganda bava mu Uganda naye kati kikalubamu omuntu okubuuza nti where are you coming from n'ogamba me Ugandan or I'm coming from Uganda kati kitandise okuba ng'ekiswazaamuuko ate nga tekyandibadde kirungi embeera eno tugenda kugikola tutya mu Dubai okubanga tutereeza erinnya lyaffe liddewo nga we lyali embeera eno okubanga inyiraffe balyononamuko taba kuba Nigeria naye okuba nti bo bambi bo bangu okuyomba naye nga tubeere bakakamu tweyongere okuba abakakamu gye tukanya okubeera abakakamu tugenda ku ddaali tubeere ku nnamba emu naye kati baba batwononamuko n'oba onoonya nnyumba wano bakugamba wogamba ndi munnayuganda bayinza obutagikuwa
wawuliranga proud omuntu wakubuuza nti where you coming from nomugamba I'm coming from Uganda. Nze nali ne geetu kati Steve nga jaddireyingamu tunoona ntugamba owaayi katufune emmotoka tukole ki tugende kati gayi nga atugamba mutuule nga tutuula tumala tutuuka mukuba agamba which country where you coming from tumugamba we coming from Uganda yagamba stopping rawo motoka wallahi ya Mungu tia Allah nagamba first pay my money I take you don't pay the money I don't take you ga why Ugandans are very bad so mulimu n'abantu abakozesa kati gayi nageza kutunyunyira nti bana Uganda bangi Well, besides being a media personality, she has proven to be one of the best entrepreneurs that are growing in UAE. Eranga, she's the CEO, Nyondo Glim. Nyondo Glim? Yes, Nyondo Glim. She's the CEO, Nyondo Glim, ekizigo, ekikuyambako ku skin yo, bw'obanga oli mwana wa buwala oli eyo oyagala skin yo eclearinge nga tekwerusiza oyina rashes on the skin. Well, Nyondo Glim is the cream that you're supposed to use. We use so many lotions ezitufukula and so this is not one of them. Well, by supporting Nyondo Glim, you're adding a stone kumuntu gwe tulabye nga evolving her from scratch to the level until right now she's the CEO of this very company that makes these beautiful lotions that we use on our skins. Mumuwagire kiri certified. I stamp in it 100%. Twesangeyo enamba z'essimu kweziri eri +971 5246 80778. Womwana ali mu kiyumba. Nyondo Glim is your best lotion that you should use okubeera nga okiliaringa skin yo. Omuganda agamba okuddiza guba mwoyo ate era agamba etasiima ebula agiwa. So yensonga lwaki naffe tusiimye ne tusalawo ate okuddiza eri ba clients baffe aba Nyondo Glim mwenna mwenna abatuwagidde ku products eza Nyondo Glim naddala ekizigo mwebale nnyo mwebalire ddala era nga mbakakasa nti olunaku olwali tusazeewo okubawa offer yonna gy'obeera oli nga wandiyeetaaza ate okubanga otambula twahaddewo entambula zaffe zino ziri bbiri era nga just oproviding akasente kamafuta kokka ne babeera nga ate bakusaabaza yonna gy'obeeyagadde okubanga ate otambula. Mpozi n'abasigadde mwenna abandiyagadde okubanga ate mutambulako mu Emirates ez'enjawulo naawe oprovidingayo akasente akasaamusaamu tulina abagoba baffe babiri ate nga bali licensed era nga beegendereza nnyo ku nguudo babasaabaza bulungi nnyo. Okuleka mpozi naawe ng'olinayo obanga emikolo ng'egyo nga wandiyagadde okubanga ate ofuna entambula tusobola okuzikuwa ne tuteesa n'obeera nga ate oggusa ekintu kyo obanga ne badriver bamu obeetaagiddemu nabo n'obeera nga ate okola nabo. Bannange tweyanze nnyo tweyanze era nga tubasuubiza nti ngaffe aba Nyondo Glim era n'omwezi ogujja tugenda kwongerako ate entambula eyokusatu kwegamba tubeere nga tugonza ku ntambula zammwe naye okusingira ddala abaana abatuwagidde ku Nyondo Glim mbakakasa nti just wandikako erinnya lyo oba oli Abu Dhabi oba oli Amlu Queen oba oli Sharjah oba oli Fujairah teekako erinnya lyo nti nze Nyondo Rozet Nyondo Glim. Buli mwana yenna eyatuwagiddeko nkuyina mu kitabo era driver wananzi ajja nantuukirira nja keberamu obanga ddala kituufu mwoli bajja kujja bakulu ne bakusaabaze yonna gy'obeeyagadde okubanga okola ki ng'otambulira era nga twongera okubakoowoola mwenna abahanda bakuwagira Nyondo Glim mujje mubeere nga ate mugula products ez'enjawulo. Tuyina emmere yonna okuva e Uganda tuyina products zonna zino ez'abaami ez'omu buliri n'ez'abakyala okwetereeza era nga n'ekizigo kyaffe kirungi nnyo tetwerusa wabula ngwegadde lightening tuteekako bw'onaagala okulabika obulungi okufaananako ngaffe oba n'okutusingako yita ku namba y'essimu 0524680778 ate obeere nga ofuna ekizigo olabike bulungi. Banaye nange neeyongera okubeebaza mwebale tusupportinga banaye tuli basanyufu nnyo bagamba etasiima ebula akola ki agiwa ebintu by'entambula tubigonzezaamu banaye Mukama batuweere omukisa gwe wenna akozesa Nyondo Glim tojjanga okwo. Bano musasula ate ne bamuvuma buvumi so eyo embeera ebeera mbi kati
ebintu ebiri nnyo Ababoggo kuba Ababoggo abawala be basinga okukozesa nze basanga nnyo ebiseera ebisinga nga beereka n'abatakisi nedda tebatwawula abanantobuzi batulina ffenna kasawala bula kabamanyi ffenna tuli bannayuganda tebayawula nnyo Ababoggo naffe yagamba I know Ugandan mostly Ugandan ladies and Nigerians, they are very bad. You take them, you drop them, you ask for the money and then they say I don't have money. So omusajja nga mukambwe nawulira nga zina zigweddemu amaanyi nenkwata sente nembala nemuga take your money, it's okay, you now take us. Nga guy yanyigira nawo nava nako nagamba you people you always make me drop you. After dropping you, you're in Pakistan. After dropping you, ask my money, you don't give me my money. So no ulanga lecho nayo chikumalamu amaanyi. So omuntu akubuuza ova mu nsi ki nobeera proud noyogera nti I'm coming from Uganda kumbe. So byebyo bannange madoba mpozi ngo ina akataleke kanaye nga ndowooza. Abali mbiyumba mukama abakomizeeyo nakira abana bamazeewo contract ojje ng'omanyi olina commission ne rent wenjogera rent abana bamu kibalema ndoozi otegeera olina okujja n'ensente z'ekitanda n'eza commission bw'oba osobola okukwatiramu visa n'eza visa oba cancellation basobola okulekerako omwezi gumu nnaku 28 nga tekana gye gakutwala so oba nga tonnabasimbula so okunoonya ku Nyondo Rozet oba nonnoonyako ne tukunyonyola biki nga tonnabavaayo Nadala ngo sikaza tugaba nga emyezi ng'esatu ena nojja nga weeteeseteese. Abana bakansolinga nenga omwana generate we na gene commission we tebalwawo so ndozolo abana bajja ozamalete nnyo nnaku ntono nnyo satu nnya kumeka aida yagenda mukama yamuyamba namwe walungi so si aida yakanenga abana bangi bakomawo nenga bagenze ku mirimu yatyebaza Allah alhamdulillah nabo betwajjayo yesterday betwapikinze jjo nabo salamu kama Katonda omu olera kanaye agenda ekiro kya leero so muberenga omuntu oba n'essente zo wano teweremererwa ate bali munda sibagamba nti muveeyo mumaleko contract bulungi lwomaleko contract bulungi okomawo bulungi n'ebintu byo byonna sikiriza mwana avaayo atalina ebintu ekirala abaana mmwe abaconnectinga bannammwe azati nfunanya abaana abo ng'oli yamuconnectinga ku muloko n'amuteekeramu buli kimu okutuuka wano bannange bagenda babaaninga teri muntu agenda kwogera na mukamawo nga yakojjire Kampala amuwulirize kubanga ogezaako ko katono nekigala ng'omwana ekimina omuyitawo okudduka mu nju kuba balina okugenda omubaaninga oba ekikuba yakojjire Kampala kati kwe gamunoonyezi kampani nga kampani esobola okutuusa Dubai wano oba naffe tunoonyaako kuba tulina zi kampani esobola okuyambako kubanga otuuka wano nezikuwa visa so Rozet abaana babonaabona nnyo nnyo abantu abaloko be batuusizza wano olwogenda obuuzikanga ebintu byabirese mu nnyumba olw'okubonebwa olw'okuba nti bamubaaninga ate nga yajja kunoonya bulamu wano so sikikiririzaamu eky'omwana omubaaningirako yapooti kuba buli muntu aba yajja wano okukola ki kunoonya obulamu bwe ate omuntu akutaddemu senza ate akutuuza nate ayagala yakomeze ddala akutwale so ate abaana bamu badduka naye nga badduseemu lw'embeera ezo so nabo tubasabira Mukama Katonda abawa abantu abalungi abatabatuusa ate kusalira kubabaaninga naye nga mulekera okuconnectinga bannammwe ku baloko bantu bazibu nnyo okuconnectinga omuntu omujja e Kampala. Okay. Tuyina waliwo company eyitibwa Seashell Shipping Services nga company eno etwala ebintu ebijja wano eno mu UAE n'ebitwala e Uganda etwalira ku mazzi ewamu n'ennyonyi nenga ebisale byabwe biri wansi kyo basazeewo okukikola ate nga basinga kukola ku baana abo bakola mu biyumba bano batuli bunaayira tuli eno tuli eri yes deposit kubanga abaana watasasula bintu byandala abo bankola mu kiyumba muleka ebintu byammwe ne babitwala kago oluusi nabo bamaze okiriyalinga buli kimu nga mubimanyi so olina okujja ne sente ezo afu ya sente bakusaidira mu 200 ojja n'ekikumi n'ebintu byo nobaba nga balance bakubanjayo ddira mu 10 so toleeta bintu mbukago ebitwala nja sasulira Kampala osooka sasulako afu naye nga batwala bulungi ebintu e Kampala babituusa bulungi mwenna bambuuza kago ogenda kujja mu inbox bakutuusiza ebintu e Kampala ya kituufu bannange badde bangi nga bambuuza Rozet olinako kago yonna gy'omanyi so aba Seashell Shipping Services basazeewo naddala okukola ku baana bano bakola mu biyumba nga bwe mbagambye tuli Fujairah
tuli Alaini, tuli Amul Queen, yes n'abasuubuzi babinona yonna gy'obeera oli ne babeera ng'ate babikutwalira e Uganda ate tebakuggyako ssente za kubinona oba oli luddawa babinona nga tebakuggyeko ssente n'olw'ensonga eyo Madubai nga bw'agambye nti obako n'akasente k'oteekayo oba ozina zonna osasula omulundi gumu nga muteesezza gwe n'olinda ku receivinga bintu byo Uganda naye nga kampani n'ensimbu eri registered era oba oyagala ogenda ku offices zaabwe ennamba zaabwe kweziri ako n'akalango mwe kali kayitamu kaliko shipping services amanamba kwegali ne ku screen ennamba kweziri akasente k'okutikka ebintu kubanga bize twatogenda tereka baaga z'abaana ezo zonna buli mwana ajja ne baaga 3 olina ajja na nnya nga tolina walayiwa space okitegeera so omuntu amanyi nti togenda kuddayo waka bintu bye bikwate bulungi otegeka akasente babitikke bigende osigaze ensala mujogana naye wa mukamaawo bisambe ne kutegekirako baage ne baage ne 3 Rozet buli kanaku abaana bajja mbasina space bintu byeno bimanyi bintu byakwebereramu so kyekyo bagadde bigendera ku mazzi kunyonyi bituuke mangu ng'osasula ssente z'ennyonyi bagadde bigendera ku mazzi bituuke mu mwezi gumu n'ennaku nga ziizo ng'obiteeka ku mazzi nga bigenda aba Seychelles shipping services byonna babikola then n'aba GK safe travels and the best tourism ate nga bano bakola mu bintu bya ntambula ze visa oyagala visa change oyagala visa extension oyagala employment visa oba freelance oba family visa byonna babikola oba oyagala tourist visa oba nga oyagala visa kuva Uganda oba kuvayo yonna gy'oli n'okulambuza wonna wali hotel booking byonna ezo na services z'emmenye aba GK safe travels and best tourism byonna babikola era nga offices zaabwe ziri wane Dubai ennamba zaabwe kweziri ku screen yaffe oba n'okuyita ku namba eyaffe ntubeera nga ate tukufuwadingira ennamba zaabwe eyaffe eri 0524680778 ate mpozi n'aba Nyondo Glim nga bo bakola ate ekizigo ekirabisa obulungi olususu lwo gwe naagala okukolamu ka lightening no lighteninga mukono kya mukamuuko agala osigala ku kalayo nga bw'oli n'osigala ku kalayo aye n'obeera ng'olabika bulungi nga onyirira n'emmere ye Uganda yonna babeera nayo ebyokwambala ng'engoye babeera nazo ewamu n'ebyentambula nga mwagadde okutambulako mwenna nawali badreva baabwe bwe bali ate nga bakolera ddala balagenda Abu Dhabi balagenda Sharjah balagenda Dubai Amul Queen yagala genda Fujairah yonna gyagala ogenda ate nga akasente kaba kasaamusaamu bannaye mwebale kutwagala mwebale kutufollowinga tubaagala nnyo nnyo ddala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu baklant baffe abalungi mbalamusizaako nnyo amannya gange nze Nyondo witi omugaane mu bitiibwa eby'ekitalo mbaleetedde ekizigo kya Nyondo Glim ekizigo kyaffe bannaye ekizigo kino kirungi nnyo otandikira kulabira ddala ku nze kennyini bannange ennyirira bitya kizigo kirungi nnyo ndowooza nange muba mundaba kijjamu black spot kijjamu pimples twakuleetedde sayizi yonna ey'essente zo kizigo kirungi ddala bannaye nange musobola okulaba kasikini kange kali kwalaali temuli filter eno kamera ate n'ekirala siriko ka makeup bannaye mikwano tubeebaza olwotusupportinga mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwera mugende mu maaso n'okusupportinga naffe tusobole okutwala program zaffe endala mu maaso mpozi n'ekirala tulinawo wano buwig bubuno nga kano kenyambadde kawigi kalungi nnyo kumwe abatagala kusiba nviiri oba batagala kumala budde mu saloon osooka teekako nga nze kuba nange sirinaako nviiri ku mutwe nkataddeko naye era ndabika bulungi mpozi n'ekirala ekyenviiri
nsiba enviiri yonna gy'obeera oli oba oli mu kiyumba oba oli luddawa zonna nzija oba nnumba wano wendi ku bbeeyi ey'okuteesa etali ya mpaka. Mpozi n'ekirala, yes, tulinawo ebintu ebirala wano. Tulinawo ebintu by'abakyala eby'omu kisenge n'ebyabaami. Tulinawo manipawa w'abaami n'ebyabakyala biyitirivu ddala besobola kumenya. Bannange naye nga byebyo ebiri mu store yaffe. Is that necessary?